bakozesaako ekereziya okunoonya butya Demapuga bwasinkana Kyagulanyi nga batuukako n'okutuuka ewa Archbishop Paul Semwogere banoonye bakwasaganya Mayiga ne bakwasaganye Kyagulanyi n'Empuuga kyasooka mu Buganda ne kirema ne bakitwala mu kereziya ne kigaana ne bayita ba ereda ne bajjajjaffe ne kigaana gobadde okimanyi nti Mayiga akozeseza opportunity eyo ng'ayisa mu kereziya bakole seating arrangement nga Kyagulanyi alina okutuula n'Empuuga. Tugenze mu psychology mu ntebe zonna lwaki basetinze Empuuga atule ne Kyagulanyi mu ntebe zonna nga bakimanyi nti bano kabwanango nga bakimanyi nti ki kabwanango. Tugenze mu psychology kati wano tuli mu forensic psychology eyategese seating arrangement ba MP abalala n'ebitiibwa babadde batudde mu ntula lwaki ono bamusetinze atule no kubanga babadde baagala basige ekifaananyi kye baali baagala dda public okutegeera ebyo byange lwaki. Omukulembeze yenna ow'empisa era omubuulirire omufumbirire ng'ategeera bw'akuwa omukono mubuuzaako osituka. Njagala osooka osome body language y'ekifaananyi kino video muzirabye. Omukulembeze yenna oba mukwano gwo bw'akubuuzaako oyimirira n'omubuuzaako. Omwami njagala tutunulire facial expression ne body language y'ekifaananyi kino. Nkikuzoomingire tunula face y'omusajja kino bakikoze deliberate nga basetinze. Tula face niraba face ya president girabe with a smile eye contact nga mutunuulidde. Laba engalo njagala osooka olaba engalo zino zennyini tunuulire engalo njagala otunuulire engalo. Bwe tujjayo engalo kati njagala otunule body language otunule eye contact oba facial expression. Tunuulira face ya Kyagulanyi otunulira Demapuuga. Omusajja akubuuzaako oganye okuyimira, that is disrespect, obutaba muntu kitiibwa. Ekyokubiri eye contact. Mpuuga yeefudde nga atunudde eri nga tatunudde ku muntu amubuuza. Okira bulungi nnyo. Okire bulungi nnyo. Okire bulungi nnyo. Okire bulungi nnyo. Kitegeeza Mpuuga talina mpisa. Nga ngenda okwogera ekigambo ekirala kyongereko. Mumpulirize bulungi nnyo. Muzzukulu wa Kayiira Gajuule mutabani wa Ssentamu Mukama yakukola. Omuntu omulala yenna ku lunaku olubi ng'osinkanye mulabewo oyinza okukyusa w'otuula n'ogenda otule wantu wala oba n'ofuna omuntu n'omugaa gwe sembera wali nze nzire wano nga toyagala kusemberera muntu. Wawula Kyagulanyi takyusiza kifo kye era asigaddewo. Abalabye obutambi nga Mpuuga ayagala entebe emumire oba kereziya egwe mbafirewo bombi. Mpuuga ayagadde emmeza emumire oba kereziya egwe bafirewo bombi. Kyagulanyi talina muntu gwagambye nti sembere erinze ntuula awulira n'omusajja oli atuulire ddala. Wabula omusajja ow'edda ali bw'ati nga omusajja yeesisaasisa naye ng'olaba nakugamba kintu kibi nnyo okutuusaako omuntu obulabe n'omusinkana mu bwenyi ku bwenyi gwe kennyini wejjusa.
kyenkugambye yenjawulo wakati w'omuntu omutuuze omubuulirire n'omuntu atali mubuulirire n'omuganda mannya. Omusajja abadde awo yayagala kufa. Kati wenkugambidde nti zaayo ekifaananyi olunaku lwa Ssaabasajja Kabaka, obubaka balina kusoma ba Ssaabasajja Kabaka okumanya yakoze sitting arrangement yakikoze akimenga abasetingako sinkana. Ssaalonga Mulengejja bw'atandise okwogera agambye bw'ati ye statement gy'asoose nayo. Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kojjange. Mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa ate Mathias Mpuuga kojjange batuddewo mu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Njagala okusooka okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Naye ng'omukolo tegunnabeerawo, musosodde otyo omu yatugamba Ssaabasajja Kabaka asiimye agenda kujaguza emyaka gye 7 mu lutuko Erubagera ajja kuba naffe. Si bwe kiri ndiye aganye okujja. Naye era mu kufundikira bagambye nti Ssaabasajja Kabaka nga emisa ewedde ng'emikolo egiddako Ssaabasajja Kabaka asiimye Nabagereka yabaasala keeki ku ddakiika ezisembayo. Ekyo nakyo kye mukyetegereza. Kati ekigambo ky'abantu okusinkana si kirinaamu buzibu kubanga abantu si nsozi, abantu basinkana. Naye mu kusinkana kuno oba oyigamu ki? Oyigamu ebintu bingi nnyo. Kyovula Baganda tuga nti abantu si nsozi tezisinkana, naye abantu basinkana ewantu wamu. Era wooyawulira omukyamu n'omubi, wooyawulira omukyamu n'omubi. Video zonna ezoogeddwa ekifaananyi kino kyekinkoze obubi, ekifaananyi kino kyekinkoze obubi. Ono Mayiga okwogera yabadde akimanyi nti baasetinze ekifaananyi kino kyekinkoze obubi. Kino kyokka ebisigadde byonna sibinaako buzibu, wabula ekifaananyi kino kyekinkoze obubi ng'omusajja feesi agisibye. So ebisigadde byonna ebibaddewo Mukama atusaasire kubanga ffenna tuli bantu. Asobye alyenenyeza munne naye basajja mukendeeza ettima. Ate njagala tuyige nti musajja munno bw'akusinga ekigere watu togiyita njovu. Nkiddamu, musajja munno bw'akusinga ng'ekigere togiyita njovu. Mukazi munno bw'akusinga obulungi oba okunyirira toliyita ddogo, tomuyita Carolite. Nkiddamu, mukazi munno bw'akusinga okunyirira oba akusinga obulungi toliyita ddogo oba Carolite. Aba yakusinze mugambe maama we bali kunyirira. Wetwogerera essaawa zino buli muntu yalinako akaseera ke ng'ayagalwa. Njagala mukkiriza akaseera kano ka muzzukulu w'Akayiira Gaajule Kyagulanyi Ssentamu yaliko. Gwe ne bw'ona ofuuwa emmindi za mitwe 8 ne bw'ona eziribaganga mu nfuufu n'omala ssente zo osiba abaana b'abantu kubanga oyagala mumalamu mayi, tojja kumalamu kwagala kwa muntu oyo. Boogedde amannya g'abantu mu ekereziya ya Katonda wangala n'afuga ensi yonna ng'engalo za munaganwa. Batuuse n'okuwa Ssaalonga Mulengejja ayogere, atuuse n'oga engalo nga siziwulira, mwogere ku ngalo, engalo nga siziwulira. Ng'oyo Ssaalonga Mulengejja yakutte enjogeza ayogera naga engalo nga siziwulira. Engalo tebakakankake. Wabula Munsonyi oli bw'ayanjudde muzzukulu w'Akayiira Gaajule aliko omukisa gwa Buganda n'ogwa Uganda. Wulira wano wayo enjawulo y'okulya n'okukomba essiyani.
njagala okusembyayo okwaniriza owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sagala tugende wala. Musonyiwe